Kati buli muntu abadde tamanyi bubaddi ba dictator kwe bafugira nze nkugamba bafuna omusumba omunene ngera bwe bakoze mu Uganda ne bamuleta asiige ekifaananyi nti Uganda eri safe. Kakati omuntu alaba omusumba ono live gwe bakuuma n'amagye ewali n'abagobereza enkumuliitu abaleeteddwa abanaku abanoonya ebyamagero abalinda okukwatibwako obulamu bukyuke. Omuntu gy'abeera mu nsi yonna abuuza ate oba Benin asobola okuyingira Uganda n'agifuluma Uganda eri safe. Bwe batyo bwe bakola. Kakati omunaku ogenda kwerya enkuta naye mbasaba leka twerya enkuta nga tetweryamu nkwe. Twerya enkuta tubeere banaku naye nga tetweryamu nkwe. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Abavubuka bano bakungaanyiziddwa mu bitundu ebyenjawulo nga balina beejenti ababakungaanya era babasuubizza nti okukola okugenda okuteekawo embeera bagenda bawa emitwalo 10,000. Kati ku mitwalo 10,000 gwe baagiwadde yabakubye ku mutwe. Bwe yamaze ogikuba ku mutwe gwe baagamba nti bagenda bawa 10,000 bwe yakungaanya yagamba agenda bawa 3 kakati kuba 3 n'abawaako omuda n'abawaako omutwalo n'abagamba nti omulimu guggwa ate omukulu bw'atuuka tujja bongerayo kantu. Yababbye n'ayitamu ne ssente zaabwe ne banyiiga baakanye mulinda ku rendezvous ekifo we baateekeddwa okusisinkana nga talabikako. Mulabe omunaku bwabba munaku munne. Yeeyo gavumenti yeeyo gye tulinawo. Gwe baawa ssente 3 naye yahayalinga omulala owe10,000. Kakati n'owe10,000 naye n'afuna abavubuka abawe 3 n'abawaako omutwalo. Kati ate ng'oggyeko ekyo naawe yababbye bakunoonya bakuyiga bakuli bubi. Bwe tumala okubala ekintu ekyo ne Jeno oyo twakkiriziganya nti tulinnye ennyonyi ne Jeno oyo tugende Dubai ewali kampani. Jeno yandyamu olukwe ayina ettaka lye yabba liri Jinja eyo nawulira baagala ddi musesemya. Jeno oyo omu yandyamu olukwe ye n'ayita emmanju n'agamba kampani nti ettaka alirina. Kumbe kampani eyo nze nagifuna okugimuproposingira. Waliyo omuntu nga Munnayuganda twateesa bwaba nti kino tusobola okukikola. Ankubira kasimu aŋŋamba omanyi ki? Jenowo gw'ogamba yakubye wano essimu n'aga atakumanyi gwe takumanyi nti era gwe weeyogerako kuba Jeno yali aŋŋambye nze njogere nti ndi assistant we ekintu bwe naamala okukibala ne kiyitamu. Kakati ngezaako okuweereza zi email nze personal assistant w'omukulu wa munda private yandyamu olukwe ye n'akubayo nange nembipamamu. Gavumenti kennyini gye muwagira n'olaba empuuta yabamma okwewa obukulembeze mu mwali musobola okwewa kaadi. Mu biseera bya Kayihura kaadi baazikubanga nga za kibbi kitatta ne banne nga be babalyamu ssente. Kaadi nga batakusanga nayo bakuggyako emitwalo 2 naye nga kakaadi kagula 3,000 ku nnasa. Ne bababba mpaka lwe babakoowa kitatta waabwe ne bamugjawo n'olaba empuuta n'olaba embaata n'olaba enswera ewerekera. Bwe baamala okubabba n'okubatta ne balondamu be batwala mu bijambiya. Embwa ne zigenda mu bijambiya. Ebijambiya abaali babikulira baali bantu ba bulijjo. Kasaba amalo bakozesa ne babasuula ne batandika kutemagana na kubba n'olaba embaata n'olaba enswera. Kakati abo kennyini be muvugira zi boda ne musinika ne bosimanya ba foolish figure ne musinika naba amannyo. Kasaba tuula bwe bati mu ntebe baagala kuleeta baasi zaakagezaako emirundi emeka. Saawa eno biliyoni za ssente z'omuwi omusolo zaagenda mu kugula ettaka nga gavumenti kennyini mbu yeegulako ettaka. Kyokka nga ettaka lye bagula lya Forest Authority bateekeyo kampuni egenda okukola baasi za sola mwe babagobe mu kibuga. Temulinaamu shares ne gye mukola tebagenda bawaayo mirimo babagamba muwunya ebikooti muwunya amatu muwunya bubi
tewaliwo ogenda kukifuniramu n'olaba embaata n'olaba enswera. The master commands with a heavy fist. The fool obeys in a thoughtless mist. Neither see the cliff they near, bound by chains of doubt and fear. The stars above their silent watch as destiny turns the final notch. No king, no clown escapes the flame. In death both faces look the same. Oh, folly and pride, hand in hand they stray through the valley where the lost ones lay. The end is near and the winds do cry. A fool and his master both must die. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Yenze Kankaka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Telefina. Obutambi bw'entandise nabwo obwo obutambi bw'abazzukulu ba Museveni beebo. Naye nga sinaba kugenda wala kansooke ate mbalaga akatambi akalala. Kano katambi ka musumba w'amaanyi yazze mu Uganda nako kankabalage kuba ngenda kukateeka ku ebyo bimu bye ngenda okwogera. Ke kano. Okay. Waliwo ebigambo ebikuggwako mu Uganda n'obuuza nti naye ffe tulibeerako ng'ensi endala oba Uganda oba kale East Africa tulina akazinga ke tuliko abalala kwe batali tuli kuki. Nalabye akatambi k'abavubuka abato NRM be yaleese ne bakozesa bwe bamaze okubabba ssente. Omanyi obwo bwabadde busungu bwa kubayita bbawa ssente ne batazibawa. Abo be baayise okulaga Museveni nti be bawagizi ghetto youth ssente ne zifuluma ez'okubawa. Kasita gwe bawadde okubawa ssente yababbye ne bagenda ku street. Ndoza mulaba kye bakoze abantu byebyo. Mu program y'olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu bisatu. Ekisooka bavubuka, ekyokubiri abasumba, ekyokusatu bannamawulire. Mugyebaleko mwenna abantu balamu kansooke mpisewo obubaka bwange ndyoke ngende ku kirala. Omanyi bw'obeera muddugavu kati akaseera ke tuli mu kazigizigi mwekengere weeteekeko obukuumi. Oba oli mu Uganda oba toli mu Uganda eno ensi weetuuse mukubire abo abakazi be bayita abakooki mukubire senga mukooki abeereko kyakuwa weekuume. Omuntu agenda okujja okutawaanya alabewo nsiko. Zomanyi mirundi yanjigiriza ebintu bingi. Tobeera awo ne weefuula mbu oli wa kitala wetutuuse byakazigizigi. Kuba 75 20 60 bw'oba weetaaga obukuumi ssente zikuyita mu ngalo weetaaga okwenywereza ku mulimo kaakati ebyo bw'obimala maanyi ga kisajja baana okwetereeza mukitegeera kye ŋŋamba 75 20 60 00. Bwe mulabye obwo bwe butambi bw'ebibinja by'abavubuka ba NRM abagenze babba n'okkuba abantu bwe baayitiddwa ne bakuŋŋaanyizibwa mu bungi okusobola okulagibwa Museveni nti abali mu baawa ssente balina kye bakola. Abavubuka bano bakuŋŋaanyiziddwa mu bitundu eby'enjawulo nga balina beejenti ababakuŋŋaanya era baabasuubiza
nti okukola okugenda okuteekawo embeera bagenda bawa emitwalo 10,000 kati ku mitwalo 10,000 gwe bagiwadde yabakubye ku mutwe bwe yamaze ogikuba ku mutwe gwe bagamba nti bagenda bawa 10,000 bwe yakuŋŋaanya yagamba agenda bawa 3 kakati kuba 3 n'abawaako omuda n'abawaako omutwalo n'abagamba nti omulimu guggwa ate omukulu bw'atuuka tujja bongerayo kantu yababbye n'ayitamu ne ssente zaabwe ne banyiiga baakanye mulinda ku rendezvous ekifo we baateekeddwa okusisinkana nga talabikako abavubuka kwe kunyiiga nabo obusungu mulabe omunaku bwabba munaku munne yeeyo gavumenti yeeyo gye tulinawo gwe baawa ssente 3 naye yahayaringa omulala owe10,000 kakati n'owe10,000 naye n'afuna abavubuka abawe 3 n'abawaako omutwalo babeko we basisinkana nga kiwedde abawe ebiri egibulayo teyalabise kati ate ng'ogjeeko ekyo naawe yababbye bakunoonya bakuyiga bakuli bubi waliwo obubonero obulaga gavumenti ng'egenda kano ke kamu ku bwo ndi wano okutegeeza bannayuganda nti ayinanga akkiririza mu nkyukakyuka nywereza w'onywereza mukama katonda abalaze obubonero ku kintu ekigenda kano ke kaseera buli omu bw'obanga obadde tokkiririza mu nkyukakyuka oluyalayizinge nti kano ke kaseera akatuufu eggwanga lyonna ne yeesuuliddeyo gwa naggamba n'agamba nti nze ebyo tebinkwatako omanyi waliwo abaagala okudda ebbali ojja kubeerawo nga ne tomanyi na kigenda mu maaso mu kibuga embwa zikulumbe ziyingire bizinensi yo oli munaku ne inshuwarensi tolina zibbe ebintu byonna tolina gwojja kukaabirira kubanga abali mu buyinza kano ke kaseera bakakozesa okutabangula bongere okufuga ebisanja ebirala mu kavuyo abantu abafuga Uganda balina obukodyo kano kankababuulire mumanyi lwaki mbalaze vidiyo ya Benny Ini ng'ali mu State House gye yatuukira badikiteeta ebiseera byonna nga baagala okutta bannannyini ensi baba baagala okusiiga ekifaananyi eri ensi yonna nti ensi gye specifically kati Uganda nga baagala okulaga nti Uganda eri seefu baddira ne bafuna ababbi nga mu nsi zaabwe bo kennyini bakolera misaala na ssente abayaaya abeerimbise mu Yesu ne babayingiza eggwanga kakati olw'okuba yasiriwaza abantu bangi gy'ava n'okwetooloola ensi yakola ebyamagero by'okutambulira ku mazzi amapaatiike saako n'okusuula abantu ng'akozesa obuuma bw'amasannyalaze ebyamagero ebitabaawo abantu bangi ne bakkiriza badikiteeta ekyo baakimanya nti leka omusiri wabbibwe ku lwaffe abatono okuganyulwamu kye bakola bafuna omusumba omunene ngera bwe baakoze mu Uganda ne bamuleeta asiige ekifaananyi nti Uganda eri seefu kakati omuntu alaba omusumba ono live gwe bakuuma n'amagye ewali n'abagobereza enkumuliitu abaleeteddwa abanaku abanoonya ebyamagero abalinda okukwatibwako obulamu bukyuke omuntu gy'abeera mu nsi yonna abuuza ate oba Benny Ini asobola okuyingira Uganda n'agifuluma Uganda eri seefu bwe batyo bwe bakola Uganda eri seefu kati obukodyo bwavaayo baasooka bbomu bo kennyini ne batega bbomu abantu ba bulijjo ne babuuka ne tubabuusa ne tubagamba nti ebyo bya kiyaaye kati chapter ey'okwagala okusiiga ekifaananyi ensi yonna nti bw'eba Uganda teri seefu ono Omumerika ye ayingidde atya ebyekisiru bwe batyo bazze bafuga buli dikiteeta aba n'obukodyo era bwe bumu ku bwo kakati ogenda kulaba abasumba n'akasumba akatalina kye kali nako kajja kuyingira eggwanga kabuzaabuzeeko abantu batono kasiige ekifaananyi mu nsi nti muli bulungi kamaleko kalinnye ennyonyi yaako kagende bagambe nti it is all well mwalaba gye emabega ababbi mu mmwanyi abako mu nnyumba bwe baayagala okugamba mbu bapromotinga kunya mmwanyi muwulire eyagudde ebbeeyi bapangisa omuyimbi Diamond Platinum ne bamuleeta mu Uganda ne helikopita Katemba yatandika dda
essente z'obuyaye n'obubbi kwe bagenda okusinziira okwesasula emyaka 5 ejijja zaafuluma dda. Kati saawa eno bw'olaba abasumba nga batandise okwesomba, omuntu ewali abantu abamulumiriza nti yasiyaga abantu, kati nga Katonda walabibwa nti wazze, n'abasumba ab'amaanyi walabibwa nti we bahostingira, nga n'emisango gye giri, waliyo n'abantu abaagala okuwaako obujulizi mbu yatusiyaga. Ate simanyi Katonda omusiyaza abeera atya mu kifo ekyo. Mazima ddala mwe mukikubiseemu na common sense. Katonda kyakkiriza ebisiyaga aleeta bano abasumba okuŋŋaanira ku kitebe, abantu mpozi nga bawaayira, mpozi nga abavubuka baagala ssente. Naye tekisoboka. Omuganda mugezigezi, Omuganda yakugamba nti tewali mukka watali muliro. Bw'owuliranga ekintu ne bwe mbanze ng'abantu balina bye bampaayidde, oteekeberanga mu track record n'omanya kankaka mu history ye kino ekintu kibadde kitya. Wabeerawo ko amagezi agali awo kwekyo, wabeerawo ko obujulizi, wabeerawo n'ebituufu ebyerimbisa emabega. Newankubadde ababbi bakozesa nnyo olukisakisa olw'omuntu okukozesa situation agikuwaayirize, kubanga Uganda yonna yafa. Naye ate waliwo obujulizi obw'enkunala nga waliwo ne victims abazze boogera kati nga ku bintu by'abasumba. Imagine nze kasita nalaba Benin ne mmanya nti kaakati obukatemba w'abadikiteeta atandise. Ekifaananyi kisiigibwa eri ensi yonna nti olaba n'omusumba w'amaanyi, omusajja wa Katonda gwe simanyi oba Katonda kyoyo. Omusajja wa Katonda yasobodde okulinnya ennyonyi ye n'agenda mu nsi ey'ensi eri blessed. Bwe batyo bye bakola. Kati mwe abasigadde babawuddiise bakole bbomu bagambe abalokole be balungi, kakati abasiraamu bo bateze ba bbomu. Kitandike bwe kityo nga pulaani yonna bwe yabadde nti abalokole babeere bo nga bakyaza basinza Mukama omutuufu, anti abafuga eggwanga balokole kati nti Mukama omutuufu. Naye kye muva mulaba ng'abalokole baagala okutta Abakatuliki. Omanyi nammwe Abakatuliki mwekengere abasiraamu, simanya ng'abasiraamu baagala okutta Abakatuliki. Eno mubeere mu ntalo za kuvumaŋŋana. Abasiraamu lwaki mutta Abakatuliki? Eri ng'abalokole bo basinza tunaakusinza faya. Byebyo. Kati buli muntu abadde tamanyi bubaddi ba dictator kwe bafugira, nze nkugamba yeye engeri gye bamazeemu ebbanga mu buyinza, naye akaseera kaabwe kabatuukiridde. Omanyi obikola n'obyekolera. Kati abantu babuufu. Kambabuulire, mu katambi k'embalaza ak'omusumba okwo njagala muggyeko obujulizi mukakase nti mazima mwe mulowooza musumba ki ava mu kamfati ye gy'ava mu ssente ze najja asabira omuntu akulira okusiba abantu n'okubatulugunya, bajjako obunyama n'okubatta n'okkunga ebibinja by'abavubuka bagende nga bawanula abawala abeekoledde obusente obwa mobile money bunusu 2 nusu 10 ku muvumba. Ava mu tawuni mukazi watu ali kaboda ka 13 ne bamumwanula. Kaakati eyaleese bano ate omusumba w'amaanyi gwassaako emikono amuwa olukusa oba amuwa amaanyi bw'abanga amafuta galina sinkali, anti mbw amafuta eyo nkali njereere. Bw'abanga omusumba nga kituufu alina amafuta gesikakasa nti eyo sinkali gateeka ku muntu mbwafu, ono aleeta abantu okubakuba emiggo n'okubba abantu kyere, alina amusabira amuteekako emikono. Eyo yensi mwe tuli. Kaakati abavubuka babatutte mbw okulinda Museveni ajje gwe bawadde ssente, naye nze neewuunya abantu. Museveni yavaayo jjo wano jjo ly'abalamu ne bafulumya etteeka. Muwulire ensi gye tulimu, mbw okukusanga ng'odduka emisana, okusanga ng'odduka emisana, mbw waliwo okujooginga okw'ekisirikale, mbw bwe bakusanga ng'odduka emisana bajja kukukwata. Mbw Bobi Wine yali akola military drills ng'ayambadde uniform emmyufu. Abantu abaali ewuwe abamu abaasimba abaparedinga okumwagaliza birthday ennungi. Happy birthday to our leader. Kambuuze, twali tusoma ng'abasomesa batusimbya ku parade ne tukola parade
nezo nazo zaali military drill kuba nalaba ekyali ewa Bobi Wine bimu bye twali tukolanga mu masomero aga secondary n'aga primary nakati bakyabikolanga abaana b'amasomero kakati ndowooza bagenda kujjayo etteeka nti abaana b'amasomero tebakyakkiriza kukola parade abantu baali ewa Bobi Wine amagye ne gatandika okukwata abantu mbu ayina abayaaye kakati mulaba abayaaye abatuufu njagala okubategeeza abantu abasirikale nga baddamulira kati ngenda kwogera n'abantu ba bulijjo mukkirize okukozesebwa mukkirize okumanyiirwa mukkirize okuweebwanga obuswazi mwonoona ensi yammwe mugikumeko omuliro nga mulaba abo abantu ababakozesa bo bayina emmundu ate olwedde basajja bakulu n'okufa tebakyakutya bye baliddeko balidde baagala genda nammwe kakati omunaku kkiriza okukozesebwa okube munaku munno ogenda kulaba ekigenda okuva mu y'ebiraka mu bodaboda kambabuulire abavubuka ba bodaboda abakozesebwa okutwala piki zammwe ezo abo ababakozesa si be baazigula mubonyeebonye ne looni mu Uganda mwe muli ekampuni nga pikipiki egula miliyoni 2.5 e India mu Uganda egula miliyoni 3.5 kunya kitundu boxer mugigula miliyoni 10 mumbuulira abantu mwenna abali ku lw'ennakawuka abavuga tukutuku za sente mmeka bazibawula ku sente mmeka abo bennyini abakubisaamu emirundi 5 esente zirina oggulwa tukutuku mbwe egula miliyoni 15 naye kambabuuze wano wetuli osobola okulinnya emmotoka n'ogenda Sharjah n'osangayo emmotoka ya miliyoni ezi bodaboda mu Uganda egula sente nnyingi okusinga emmotoka gy'oguze wano omuntu ali mu Uganda akyajinga sente nnyingi okusinga eyakola emmotoka kati tukutuku ezo ze basinziirako ne babagamba timbako ebipande tukuwa emitwalo 10 mwazigula obukadde 15 ng'era abali mu buyinza be baazibaguza kuba kampuni zammwe naye muli basiru kyenkana ki okukozesebwa ababakozesa emyaka 5 ebagimala nga babanyaga ate ne baddira sente ze babanyaze ne bazibawa ne mutandika okukuba banaku bannammwe bannayuganda kambuuze mwalya biki bodaboda ezo ezikulembera baddamulira ze bajja mu ghetto nga tebaazibagulira muwulire babawa sente obbagulira ngenda kubaako ekintu kye mbagamba manyize nyina ebintu byemmanyi byo binjigisa ne balaba nti kakati kankaka bw'aba si wa NRM katumuyigge tumutta amanyi bingi nze byemmanyi nabijja bunkunoonyereza kwa mawulire ekirala mbimanyirwa kuba nti nze gwe mulaba wano ndi musajja ayagala ennyo ensi yange kambabuulire abantu abaali baagala okugyawo bodaboda bajjeno b'amagye baminisita bakeera ku makya ne babaako kadwiru kaabwe ne bagenda e Japan ne bafuna baasi ez'obwereere olw'okuba nti bo babbi tebavuganya baayagala okugyawo bodaboda nyina jjeno omu nga nkyali mu bodaboda natuula naye tulina we twatuula awo nga ku Parliamentary Avenue yali ampise ayogere nange ng'ateesa nange nti mu kibiina kye nalina ekya bodaboda Century nkubiriza aba bodaboda bajoyininge kampani ye bagule emigabo mu kampani ya basi nti aba bodaboda ba abandoninge buses pikipiki zaabwe bajoyininge basi ze ajja bawamu shares nti naye jeno oyo yaŋŋamba ati agenda kunsasulira trip everything paid tugende gy'agenda okujja nga njagalako kimu manyi bwe nali mu kibiina nalina kye bayita gazeeti nali nakuŋŋaanya olukalala lw'aba bodaboda nga bangi kati nga kyayagala ayagala muwe contacts n'aba bodaboda abaddala be nali nnina mu kibiina ng'ayagala okunsponsalingayo n'obusente obutono tulina hoteri we twasisinkana lumu ekiro mu mwaka gwa 2000 gwali mu mwaka gwa 2019 ng'ayagala ansponsalingeyo n'akasente ngende mpangise office ngule ebitabo kati mu ebyo ebitabo muwandiikire mu contacts z'abachairman ba stage okwetoolola Kampala kakati bwe tumaliriza bwe mala okuleeta contacts ezo tugende Japan nti nza ntwalenga bodaboda leader nti nga leader nti aba bodaboda bakkiriza era ne basayininga mu ebyo ebitabo ntwale emikono nti bonna bakkiriza bagule shares mu kampuni ye eya basi nti nga bwe tumaliriza bakkirize bodaboda bazifulumye Kampala Metropolitan nga bodaboda ekoma Wakiso mu tawuni bw'oba oyingira ekibuga kitegeeza pikipiki zaali za kufuluma
zibugende wabweru w'ekibuga. Kakati nga ku lw'e Masaka zikoma Nsangi. Kati ku luno olw'e Mubende nga zikoma wano maaso ko ga Bujuuko bayita obuyala oba buyala. Kati nga okutandikira awo we wali stage eza basi ezitwala abantu nga tewakyaliwo pikipiki yonna okujjako eza poliisi esobola ku accessinga kibuga. Nga jena ngamba tuwandiike zi proposal. Kakati bwe nakirowoozaamu nga tekikola. Nagenda okukiraba nga baagala nti bakwate eno meeting yali mu State House yali wa 7 saagiriimu naye enzo omu ku baatumayo ba representative. Twateesa ne bachairman bange sigenda boogera mannya nti mumanyi bwe mba muli bakulembeze bantu zino sente zammwe mugende mufune sente mu State House. Nga tumanyi nti bagenda bayambako bagulire aba boda boda pikipiki. Era namale ennaku 3 nga ntegeka right up mu 2019. Engeri ki? Kakati kibubye nawandiika bwe batuukayo ababbi b'omu State House bagamba be nasindika nti Museveni talina future na ba boda boda. Ayagala kubagoba kye muba mukola mukkirize abawe basi omulimu muguveemu. Kati mwe ba chairman bwe munabeera mu basi musobole okwogerezeganya. Mbagattidde ebintu bibiri. Meeting gye nasindikamu aba boda boda bagende mu State House abaali abange ne meeting nze gye nalimu ne genome. Ngenda okukizuula ng'ono basi bagenda muwampe naye ng'ayagala nti aba boda boda bagule shares ezenkanankana zabadde ne piki nti piki bwebe badde egula obukadde 4 okugula afuuke member wa company asasula obukadde 4 nenjizuula nti wa boda boda okumusanga n'akakadde kizibu. Ba boda boda batono nnyo yali alabye kakadde akawamu ne manya tekikola. Ekirala ku buvuyo n'emitwe egimu egiri mu bantu aba boda boda abakozesebwe entakera ne ngamba kwe kugamba Jeno nti gazeti nja gireeta weekend ejja. Jeno yalina ebizibu byafunamu byali bikwatagana ku ttaka parliament awo n'emuyita akavuyo ne kajja. Kakati teyakoma awo. Olunaku lumu Jeno oyo omu ne tukola meeting ng'ayagala nalina project nga njagala aba boda boda bagende mu Housing Finance Bank beewole sente tugule ettaka ku lw'emityana ng'owa boda boda asobola okufuna poloti ya 5 ku 10 n'azimbamu akayumba. Kati n'avuga pikipiki nga bwe basasula looni n'avuga pikipiki ng'emitwalo 10 gino gy'asasula tugende oba gy'asasula mu safe boda gye babaguzanga essimu ne babaguza n'elementi ng'asobola gisasula ku nnyumba naye nga bwaweze ebitundu 15 ku 10 nga bwaweze ebitundu 15 ku 10 bamukkiriza n'amovinga in nga tugenda kufuna company ezimbe ze bayita gated communities. Kati nga yo company bweteekamu n'ekuzimbira gwe sente zino bw'osasula ku akaunti ya company eyo naye nga akayumba ke bazimbye ka bisenge twali tugamba 2 bedroom house omanye ekisenge ky'abaana ekikyo eddiiro effumbiro sako n'akasitowa kebweru ne kaggeeti nga tusuubulira n'okusimawo amazzi nga twagala buli wa boda boda abeere n'oluzzi ne kapampu. Kakati nga kampuni bw'eba ebizimbye ebyo ngezze mu Uganda mbabulira mboozi mujja gikwasaganya ng'owa boda boda agenda n'avuga kati bwaweze ebitundu 15 nga basobola omukkiriza n'ava gy'apangisa sente z'abadde apangisaamu kati n'azisasulanga okumala emyaka 5 nga tubala abalamu gy'abadde apangisa abadde apangisayo tugeze emitwalo 25 nga buli mwezi gy'ateeka ku akawunti mpaka lwalimalayo ennyumba fule. Kati nga bwaweze ebitundu 85 ku 10 naye nga singa abalemereddwa on the way owa boda boda munne akkirizibwa omugula n'amuwaayo ku sente z'abadde ataddeyo kati omupya n'atandikiraawo. Bwe tumala okubala ekintu ekyo ne Jeno oyo twakkiriziganya nti tulinnye ennyonyi ne Jeno oyo tugende Dubai ewaali kampani yali nnene egenda okuzimba tujuwe propose eyo tulabe. Kakati aba kampani eyo batusaba okutubuuza tulina ettaka we tugenda okuzimba. Jeno yandyamu olukwe alina ettaka lye yabba liri Jjinja eyo nawulira baagala ddi musesemya. Jeno oyo omu yandyamu olukwe ye n'ayita emmanju n'agamba kampani nti ettaka alirina
kumbe kampani eyo nze nagifuna okugimu proposingira waliyo omuntu nga Munnayuganda twateesa bwaba nti kino tusobola okikola ankubira kasimu aŋŋamba omanyi ki gye nowo gw'ogamba yakubye wano essimu n'aga atakumanyi gwe takumanyi nti era gwe weeyogerako kuba Jeno yali aŋŋambye nze njogere nti ndi assistant we ekintu bwe naamala okibala ne kiyitamu kakati ngezaako okuweereza zi email nze personal assistant w'omukulu wa munda private yandyamu olukwe ye naakubayo nange nembipamamu kasa namanya nti yampise manju nange nempandiikira omuzungu yali nannyini kampani nemugamba ettaka nemuweereza akawulire ke baali bakubye mu New Vision nti ettaka lye twabadde tugenda okuwasa ategeera nti ate Jeno yabbalibbe hold the project nja kugamba Jeno gwe baali bateekera okumusasulira gye adire diiro ate byayitamu bamubuuza kanka kate yagambye kanka katamumanyi yagamba I don't know that guy diiro neeyiika aba boda mu 2020 baali balina okutandika okufuna amayumba emboozi eno ngibanyumiriza babuulira ki nalabye ababoda nga basugumbiza nga bawerekera oli musiru owa boda awerekera ligimu etakwagala obeera musiru nze mbabuulidde obeera musiru nnyo okuwerekera ligimu etalina kyekwagaza nga tebalina ne kye bakwagalako abo abeefuula mbu simanya abajjeno babakozesamu okufuna obupikipiki mugende mubawerekere simanya mugenda kuba campaign kasaba n'amala okuyitamu enkwe zembagambye ze baali babateekerateekera bino mbirinako obujulizi n'ababodaboda abamu be nasindika musobola okunjulira bwe twakizuula nti bagenda tukozesa buli kimu nga tukiddukamu kubanga bodaboda mulimo si bya bufuzi kati mwe bwe muddidde ppiki ezammwe ze mwewola eza $2.2 ze babaguza $4.2 ng'olina kashi $9.2 nga tolina kashi boxa n'ogivuga ogitwale mu by'obufuzi oyo gw'owagira ate yali emabega w'okukugoba mu kibuga obere nga tokyasobola kuleeta wantu wali basasula ssente nnyingi obere ng'okoma nansana mufulume mu kibuga n'olaba embaata n'olaba empuuta n'olaba enswera nga bizunga mu bibiina bya bodaboda ewali ddamulira abateeseza kubagoba na kubakwata omusirikale ye kyalina intelligence abajja mu mawulire ate mwe muloope bannammwe mutiŋŋane n'olaba embaata n'olaba enswera ekya bodaboda n'okiraba kiri kapiki kaakyo kekyagula $1,010,000 kigenza okuwagira gavumenti ekibanja akakadde mu myoga baakuwa akakadde mu myoga mujjukire bwe weewola pikipiki boxa waliwo sente z'osasula chairman wo wa ku stage akusayiningira endagaano chairman tugeze yalidde 5 ku mukono baagalako abantu abalina endagamuntu 2 ne kaadi ya stage kitegeeza ID ovugirawa gavumenti kennyini gye muwagira n'olaba empuuta yabamma okwewa obukulembeze mu mwali musobola okwewa kaadi mu biseera bya kayihula kaadi baazikubanga nga za kibbi kitatta ne banne nga be babalyamu ssente kaadi nga batakusanga nayo bakuggyako $20,000 naye nga kakaadi kagula $3,000 ku nnasa ne bababba mpaka lwe babakoowa kitatta waabwe ne bamugjawo n'olaba empuuta n'olaba embaata n'olaba enswera ewerekera bwe baamala okubabba n'okubatta ne balondamu be batwala mu bijambiya embwa ne zigenda mu bijambiya ebijambiya abaali babikulira baali bantu ba bulijjo kasaba amalo bakozesa ne babasuula ne batandika kutemagana na kubba n'olaba embaata n'olaba enswera kakati abo kennyini be muvugira zi bodaboda ne musinika ne musimanya ba foolish figure ne musinika n'abamannyo kasaba tuula bwe bati mu ntebe baagala kuleeta baasi zaakagezaako emirundi emeka saawa eno biliyoni za ssente z'omuwi omusolo zaagenda mu kugula ettaka nga gavumenti kennyini mbu yeegulako ettaka kyokka nga ettaka lye bagula lya Forest Authority bateekeyo kampuni egenda okukola baasi za sola mwe babagobe mu kibuga temulinaamu shares ne gye mukola tebagenda bawaayo mirimo babagamba muwunya ebikooti muwunya amatu muwunya bubi
tewaliwo ogenda kukifuniramu n'olaba embaata n'olaba enswera. Pikipiki ezikyasinze okubeera ezinyirira tezikola na bodaboda za intelligence z'abamagye ezammwe zivundira kuki ku poliisi n'olaba embaata n'olaba enswera. Buli poliisi wano pikipiki zammwe ziriko etteeka okuzitunda oluvannyuma lw'emyezi 3 ng'ekulemeddeyo. Kasaba gikeberanga emipiira gikyaliko insurance kweri bakukwata ogenda okaabanga mbwa. Bwe batakubba mitwalo 5 piki togijjaayo. Bamala okubba ku poliisi ne chairman wa stage. Government gwe yateekako nga mbega. Ye takola alinda gwe yakweyimirira ku poliisi anti yamanyi DPC. Bakusayiningira akapiki bakakuwe. Ono akuli ku mabbali mbega ye chairman akubbye 10 ogikujirayo. Ku poliisi bagijirayo emitwalo 5 bogana bagiteekawo emyezi 3 ne bagitunda. Government tebaagala neno obitunuulira. Nze ngena ne mbatunuulira. Kakati ensi yonna mumbuulire mu ababoda boda be bakozesa mu Uber app zammwe ezo babakozesa mu safe boda mwina waliwo yadde ka benefit kofuna nti boda boda industry egenda kufunayo ka benefit konna mu safe boda oba mu Boloti oba mu Uber waliwo ka benefit konna ke mufuna n'olaba embaata n'olaba enswera. Bakugamba jangu registeringe oyine simu yo tuguleko element eya kala ate simanya kano ka app bw'ofuniramu omusaabaze bw'omuggyako 15,000 tutwalako 10,000 olw'okufunira ki kirayanti n'olaba embaata n'olaba enswera. Kati n'obatunuulira muleke mbabuulire mmwe basajjamu abatategeera mugenda kufa muli banaku. Ensi yaffe ffenna tuli banaku akakundi k'abantu abatono ke kabba n'obatunuulira. Muleke mmwe basajja mmwe mbabuulire bano abanaku be mulaba bakuba banaku bannaabwe banaku nga ffe banaku nga mmwe. Akakundi k'abantu abatono kati muzina mugenda mubba bannammwe mukomawo bamaze okubabba ne ssente bajjeno be bazitwala. Mu kisenyisenyi omwo mwonna ki ekireeta ghetto bula bikola bula mirimo. Kakati genero kyagenda okusinzira mu ghetto eyo ye abaana be mumbuulire bano abasajja bwe bajja bakozesa abaana be bababuulira nti nyina abaana 5 ate bakola wali. Mwe banaku ate mwe mubba banaku bannammwe n'olaba ekinaku nga tekina na zisala nviiri n'ekikuba omuwala bambi naye ava kweyiya ku mobile money. Kampuni ezo zennyini si zaffe z'abazungu zijja ne zitwala ssente ne zisufulumya eggwanga ne zigenda bo ne bazimba ebizimbe balina headquarter mu bizimbe high rise towers everywhere. Eggwanga eryaffe lyongera kudda mabega ku lw'akakundi k'abantu abatono abakozesa abantu abanaku okutta abanaku bannammwe n'okutta baavu bannammwe. Abazungu tebeesigika tosobola kuwagira munnabyabufuzi. Kati mutuufu kambabuulireko bannayuganda otuuka n'okaluubirwa n'obuuza naye bano be banaku bannange bennumirirwa. Mu nsi otuuka ne weebuuza ekibuuzo kankaka nfaayo ensi ebeera ennungi naye banaku bannange bennumirirwa bo bakitegeera nti banaku bannange benfiiririra bakitegeera nti tuli mu mbeera y'emu. Lwaki omunaku olumba munaku munno omuwanule ku booda? Naye tulabye olina okulwanirira omunaku ate nga naye ng'olwana naye okumubuulira nti munaku. Tuli baavu. Ensi tulamudde bubi batukamudde tuli banaku tetulina ke tulina. Kati gwawanula munno ku boda boda. Kanzireyo ku mboozi yange ey'abajjeno. Bwe nali nwanagana n'embeera nakizuula ebibinja by'abatemula abantu nalwanagana n'ebibinja by'abantu abatemula abantu bakifeesi baani nga nze nteekawo abalala abakyalimu ak'obuntu tunoonye information tugiripotingenga mu banene. Abanene abo batuyambeko kubanga balina kye bayita mu security bakiyitanga neighborhood watch. Neighborhood watch ng'owaayo ba members abasobola okuripotinga any issue ereeta threat eri security ya Uganda. Era ne tulikodinga abantu twabajjanga okusinzira mu boda boda mu butale ng'obagamba akatale okubeera safe. Mulonde komiti ya defense egenda okuuma akatale kammwe muleme kubbibwa bintu byammwe mu kye bayita neighborhood watch system. Kye nazuula mu neighborhood watch system ate gye twatwalanga information be baali bateekawo ate obubinja obutta n'okubba abantu. Kaakati nga bwe bakitegeera nti obamanyi nnyo
gwe either nga bakuyiyiza ekisango bakwate oba nga baddira mu bano bennyini b'okola nabo nga babateekamu ebigambo bakuvumenti wabbye ove ku bukulembeze kubanga lipooti z'okola ate b'ozitwalira be baba nga bannannyini bubinja obutigomya abantu onoonya kugyawo criminality ate jena alina okugyawo criminality yagiteekawo kubanga yakusolooza layisinsi ku kkubo yabba abantu bembaawo mu ndeeba yasolooza ab'omusenyu abayita ku kkubo yawooza ab'ente yawooza ab'embuzi abatwala embuzi yali emabega wa layisinsi z'embizzi buli kimu ekyamaguzi ekijja obummonda abuwooza obutunda abuwooza buli kimu akiwooza kati batabani baabwe be bali mu system erisivinga zino sente ekiro era be babeera ku kkubo kakati bw'ogaana be bakuba abantu n'okuteega abasuubuzi abava okusuubula bo kennyini kakati batuteekangawo system eyo gye bayita neighborhood watch tulabe elements zino za criminality ez'ekiro ani azireeta ne tuteekako abasajja tebabasasudde kati nga system yaffe eri bwetya ani akola emisana ani akola ekiro kati nga abakola ekiro tulondamu abamu abagenda okuwookinga batuwe information y'emisana baani abaleetawo obutabanguko eggwanga lisobole okutereera ne baleeta lipooti through mukama waabwe ab'obutale ab'oku mizikiti ab'oku boseja bodaboda aba stages za taxi aba stages za kino bonna ne bakuŋŋaanya information buli omu n'agiwa mukama we tugenda okkizuula nga abasolooza abateeka bano simanya bakatawuti simanya abayita abantu ku stage ate bali mu intelligence be babbi babeeraawo bo ne babba abantu babalekera abantu ba bulijjo nga gwe musaala ye ng'omuntu bamuteekawo kuuma maali ya mukulu anti waliwo emmotoka ezitakyekingibwa kakati embaawo ne zitandika okuva ekkongo bwe ziyingira ndeeba ebyamaguzi bwe bitandika okuva mawanga agatuliraanye bwe bifuluma bwe biyingira enjaga bwetundibwa obwamalaaya bwe bukolebwa abawala bwe batundibwa buli kimu ku streeti z'ekimafiya awo ne tukitegeera nti munnange ne bw'oyagala otya eggwanga libeere ettebenkevu abali in charge abali charged with keeping security of this nation ate bw'obawa information ku how insecure streets can be bamanyi obategedde nnyo and they eliminate you nagamba kanka kontayi bano simanya basokkolodi general simanya basokkolodi major liaison officer talk to me beba boda boda bosanga ne ka radio call ayina endevu ejjudde enfufu y'ennakawuka ava nakawuka ye n'omutwe gulinga akola mu factory y'obunzaali akaddiye n'olusaati embirizo ziraba munaku baba bu radio call n'atandika okutigomya enjala bwe muluma ate bano babadde akuba emiggo baddamu owaaye sooka ompeeyo omutwala awo njagala kunywa fege sooka ompeeyo 10,000 mmala okutumya wano akakoola ne bigigi omunaku abadde atulugunya banaku banne ate abanaku baakomawo okugjamu ekyokulya ne balyoka beewola obuugi beewola ne bamalaaya n'amugamba waaye nja kkuwa mpa kyompanze tugende enkya bwe naakola nja kkuwa kati sayiko y'obunyaga obusiru obwavu n'okulya enkwe neeyingira leero topiki sigenda kuteekamu bannamawulire kanjirinde ebeere ya lunaku lulala kamaleyo information eno bannayuganda gye mbadde mbawa kati tugenda okukizuula nti okolera bbule kubanga abo bennyini b'okolera kino kye bakola nga bw'ogezaako okutebenkeza akatale kabeere seefu ekiro oba omulinnyira mu mugaati gw'okuwoza empooza etakkirizibwa mu mateeka be babateekawo basentale ekiro ne bayitaayita mu bantu bugenda okukeera nga ye bakwata streeti zaabwe abo bajjeno balina streeti ze bakwata ye bino ekiro agamba nti okuva wano mpaka wali ku b'ennyaanya nze nsolooza okutandikira wali mpaka wali waliwo meeja okutandikira wali mpaka wali waliwo kaputeeni ate waliwo abalala kati ne beegabira akatale streeti yonna ekiro ne bateekako basentala ogenda okulaba omusajja awanuka ku fuso ng'agaba yebbiri kakati omukulu abaayo ng'akimanyi nti buli kiro emaali gy'ataalima gy'atamanyi nagyeva gy'atamanyi nayenkanawa bugondekera nga ku street agiinako emitwalo 5 abeera ne street ze 3 mu Kampala nga buli lunaku lwa Mukama Katonda oluli kuno balipootinga akamu ekitundu n'abawako emitwalo 15
be yateekayo okutulugunya abantu balipootinga kamu kitundu n'abawe 15 abavuga ebirole mu bimanyi abali mu mbaawo mu bimanyi abali mu maliba mu bimanyi abali mu biki mu bimanyi abali mu buli kimu mu kimanyi ekitakwatwako ente z'abakulu amata n'ebintu ebiri mu kkowe eryo kati obubbi bubaawo kiro emisana ne wajja dipiso omufere n'akomandinga ababbi be mugende kati zino embwa za bodaboda ensiru ku makya bazikeererako gwe yawadde ekibaluwa ekiro amugamba ompa omutwalo ku makya oba ompa ogumu ekitundu oyo n'asuza bodaboda agimuwa amugamba nja giteeka ku mazzi naye ogyoza naye n'agitwala mu kidiba ku mwala oba ewazzana oba ku mwala gwawa tajozesa na mazzi ga bulijjo mu bodaboda omwo munda wano mu katama mutambuliramu ekyangwe na biki kati ono mufo ky'okuwa omwana omutwala ayoze bodaboda agamba ontayi kanjoleze 2,000 agula ka eriyo oba ka omo akapaketi ka 5 n'obunaku bwe n'agenda mu kidiba ekijjudde amazzi agalimu empitambi wooteri mwe zaateeredde pupu mwayoza pikipiki alyoka agiwe yagimuwadde ekibaluwa ku makya n'ow'ekibaluwa ng'agitandikirako eyo ng'etwala omunaku ku ssomero owa bodaboda okufuna sente olina kukwata abaana 3 bootwala ku ssomero saawa 12 bakuwadde bodaboda n'osooka osuulayo obwana ku ssomero obala 3,300 okumutwala 2,000 n'okudda 2,000 bazigatta wamu ne bakusasula emitwalo 6 omwezi kakati ate n'ogenda bw'omala okutwalayo obwana n'oyiriba omusaabaze kati eyo ye money economy for you. That is the money economy. Wealth creation. Naye tulabye. Eyo ye money economy for you. Kati embwa ennyini ennaku. Fenanga tu struggling tubeere bulungi. Yesibye essanja. Kisanja kya musanvu. We are the sponsors of our own miseries, Ugandans. We are miserable and we are behind our misery. Aba basolooza abaana baabwe bali ku shisha bali ku bakazi bali mu high rise towers gye baliyo gye baspending obulamu bizinensi ng'etambula ekiro babala kikaddako kyova olaba ensi yaffe egenda kubeera nnaku lubeerera tulina emyaka nga2,000 okusobola okutuuka ensi endala we zituuse ate tuligenda okutuukawo ng'ebintu bikyuse nga ne bye tulina kyova olaba tewali kikola abasumba abafere bajja waffa nti yeewali abasiru ojja buzzi n'obagamba ami ne bamala yonna ami na olwo katonda ayogera katonda adayogerera mu pasito ow'envi ng'ayogerera ku ttaka lyateeberezebwa okuba omusiyazi abantu balamu ne mugenda mu kime emikisa awo katonda waali awo ddala muntegeeza nti kristo yali ye Sodoma oba emitwe gino tugenda gikola mu byokunywa by'Abannayuganda abamu tulina okuteekamu jiiki ayoze ku bwongo obumu mutegeere nti ensinfu tewali kiditaminingi bwe watali bukulembeze bulungi kambagendere ku nsonga endala abanaku bwe bamala okwewaako information nga bamaze okugyekoŋŋaanyaako ne bawa abakulu information arrest singa zitandika kaakati eyakwagalira mukazi wo oba ayagala okutwalako piki ku stage agenda ewaddamulira n'amugamba nti gwe akola kino nga bakutega enjaga mu ttaawo lya bodaboda oba engeri gy'ogenda oggula bamalaaya baofiisa babeerayo bakukwatira mu bamalaaya eyo nga bagamba kaakati ono mumanyi abantu ababeera ekasenge speed gye muvugirako pikipiki okutwala amayirungi g'abakulu amayirungi kyakulya bakirya buli wamu bagezaako ne mu paalamenti okuligolayizinga amayirungi baagaana mumanyi lwaki tebaagala ligolayizinga amayirungi mwe mugaveemu naye ennimiro eziri ekasenge ez'amayirungi z'abaani amayirungi bagakuumya mundu kubanga amayirungi kya bugagga bakyexportinga bakitwala Somalia kakati amayirungi agaagaana okuregulatingibwa ababbi tebagaagalako tteeka kuba bakimanyi amayirungi si gaabulabe eri oyo agakozeseza obubi abantu era ku street weekali bagalya naye we bakwagalidde we bakwatira
bw'olima amayirungi nga sigaabwe be balina ssente ezisobola okubeezaawo amayirungi. Amayirungi tegaagala nkuba nnyingi, tegaagala kasana kangi. Mu biseera by'omusana omungi bagafukirira, mu biseera by'enkuba ennyingi bagafuuyira gasobole okumaintaininga ka green ako kemulya. Naye etteeka bwe yajja buli muntu afune freedom erime ebikoola ebifaanagana nga ng'onaagamba nti mugenda kulima kyayi. Etteeka baaliwakanya teryajja mu paalamenti kubanga omubbi tayagala tteeka liririgo. Tewali mufere akolera mu framework ya constitution. Kati n'obuntu obutono bwenjogera kuba naye ebintu byenjogerako Abannayuganda mbitegeera. Amuloko njogera bintu biriri loko kubanga yeno Uganda mwe tuli sagala kwogera technology soogera AI. Ebintu byenjogera bye bya bulijjo. Mweyo system yennyini mwe bali tebaagala mu kiririgo. Kakati bwe mumala okwewako information arrests nga zitandika, n'akatono ke watereka olina okgenda mu cash round osabe sente ndibanaye kati tuziwe gundi yalina obuzibu ayagala kusasula mu poliisi. N'omupoliisi yasigadde mu ofiisi bw'amala okutegeera bamanyi information nti kati ne bona mpaabire wajje no gundi talina kyajja kunkola kubanga ekironze mu deployingira ngabba ya mu deployingira ngabba. Kati kye kikola mu Uganda ebivulu be babirimu, money laundering be bagirimu, be balina emundu ezipangisibwa okunyagulula abalinamu. Ettaka abapima abapunta oba tokolagana nabo gwe toba na ddiiru. Abaana baabwe be basekuritale, abataasoma ewaabwe bebeera be balina kampuni ezeera. Mu security private be baliyo, mainstream security be baliyo. Kati n'otunuulira omunaku ayagala emitwalo egi kyovola aba ababbye kamukube bannammwe emiggo nga bababbye. Kati ensi eragawa solution eri ki? Solution kukoowa. Mukooweeko bannansi, mukoowe. Situgenda kuluyimba nga luyimba batuuka okututta kuba naffe bwe tunaatunuliranga be tugamba tufuuyira ndiga mulere. Kaaka kanja kusirika ngende mu bizimbe wano njere ngende nnonye omukadde gwe bampa okulabirira. Nja kusirika bino ebigambo nange ntandike bakiyita riding with the tide, okugenda gye kiraga nange nga mbeeraawo kutambula na mugendo. Nze kye saagala kiri kimu, saagala kubeera paati y'ababbi kuba naturally siri mubbi. Leka ne bw'oweesiba mu kintu ky'otasobolera kigaana. Bw'oba toli mubbi ne bw'ogezaako okuyiiya, bw'oba toli mwenzi ne bw'okigezaako era gwe bakukwata, bw'oba toli mufere ne bw'ogezaako okufera gwe akafiiramu. Naye bano bamastarinze art of deception, art of keeping themselves in power under the guise of democracy. When they need to use democracy, they guide the direction. They determine what kind of a democracy should be practiced in a country like ours. Can you imagine? Someone still calls it democracy after running 7 uninterrupted terms. Banaye ne bw'oba mulungi otya, abakazi mukimanyi, ne bw'oba n'akabina kakuggwako n'ofuuka mukaddaanyirira, mukimanyi ne bw'okuba ekizigo empiso n'omyuka otya, bituuka ne biggwa. N'Omuganda yalugera nti ekitava ku ssengejjero yafuuka ani? Wankindo. Kaakati nsembayo mpa bubaka ki? Mpa abaavu obubaka nti tutegere nti tuli baavu. Totulugunya munaku munno, tokuba munno. Muleke naffe tukoleyo kale ak'abaavu tumanye nti tulyebeereramu olunaku lumu. Ekyokubiri, mwesibe bbiri buli Munnayuganda w'oli tandika okwetegeka kyonna ekijja kinene. Bw'olabanga abantu balamu kaakati beesigamye ku maanyi g'abafere, emundu tezikyabeeyimirira, bazirina naye tezimala, sente bazirya naye zibalakira, era balina okunoonya abayeeba kuba abanaku ng'omanya enkomerero ya Uganda ejja. Weeteeketeeke, weebeereremu, olina obusente totambula nabwo. N'abantu abali e Bulaaya w'abannammwe mufune obwesige, newankubadde nabyo tebyesiga, abaako akasente k'obaako gyote, ensi yonna kati eyonoonese. Bannanga abanaku, mwebeereremu. Teriyo gavumenti esobola kusakisidinga ng'abantu ba bulijjo muli kitole. Teriyo.
kubanga n'akakundi k'abantu abatono ababbi batya nnyo abantu abali awamu. Kyova olaba nga bajja gezaako ebbanga lyonna okukozesa mmwe against mmwe. Bajja gezaako okukozesa ffe against ffe kennyini. Bafunayo ow'omululu omu n'ayiriba omunaku munne ne bateekawo entiisa okuteekawo ekifaananyi nti kyonna ekijja kibi. Eno baleeta Beni-Ini, eno baba baleeta Beni-Ini asiiga ekifaananyi eri America nti eggwanga it is all well. Ng'eno baleeta ekifaananyi eri abanaku mutye. Mwe munda mulandira okuti country mubeera ku bunkenke ng'eri ensi zirowooza it is all well. Ne babatiisa anti ffe tulwana e Congo. Gundi yaleeta emirembe. Mujjukira ebyaliwo ku Amini. Abaali batabangula ku Amini era be bali wano. Temubalaba be baliwo. Kasaba begattako abalokola ababbi. Kasaba begatteko bano ba Yesu nga musiyazi. Kasaba begattako ba Yesu nga mufere 911 ne gujja bagira. Kakati omunaku ogenda kwerya enkuta naye mbasaba leka twerya enkuta nga tetweryamu nkwe. Twerya enkuta tubeere banaku naye nga tetweryamu nkwe. Yenze kankaka Emmanuel Peter mbasiibudde nja kubalaba omulundi omulala mweraba. Fool he dances on borrowed time with hollow laughter and fleeting rhyme. The master's gaze is cold as stone. Together they walk where shadows have grown. The fool wears jests to mask his fears. The master counts the fading years. Their steps align in the echoing night, both blind to the edge of the fading light. Though folly and pride hand in hand they stray through the valley where the lost ones lay. The end is near and the winds do cry. A fool and his master both must die. The master commands with a heavy fist.